ne banyabo waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa mwami Museveni n'abakulembeze bammwe bwe mwayitanga aba opposition. Oh, no breaking news. Nsaba buli munnayuganda yenna emutuukeko. Gano masu nze nga linanzeka nga sinaba kuwa biki ebyali mu ndagaano. Nkusaba okakasa nti video eno ogitambuzizza ng'etuuse ku munnayuganda yenna. Giteeke mu WhatsApp group za family yo, teeke mu WhatsApp group za katale gy'okolera, teeka mu WhatsApp group za community mw'owangalira. Okakasa nti atali ku TikTok, at least ajja gifunira ku WhatsApp. Gikyuso gijje mu video gise mu audio. Okakasa nti ne jjajja wa jjajjaawo ali wansi mu kyali wasemba asobola okuyiza audio eno nafuna message eno. Baganda bange byomona byemulaba bikolebwa essaawa eno ebigenda mu maaso nkakasa bulungi nti buli omu abiraba atabiraba at least obiwulira omuli okuwambibwa n'okusibwa kw'abakulembeze ba NUP abawagizi ba NUP awamu n'abo bonna abakwatidde NUP bendera. Mwawulidde ebyabadde e Kasese abakulembeze ba NUP baganye okubanominatinga. Mwawulire ebyali e Katakwi abafuna kadi bonna bawambibwa. Mwawulire ebyali mwaluwa eggulu abafuna kadi za NUP bayitibwa nga babawa sente milioni nnyanya buli afunye kadi okubeera nga bakola ki nga bava mu reesi. Byonna ebyo bye muwulira ebigenda mu maaso biri mu ndagaano. Museveni yakola endagaano n'abo abakulembeze bammwe be mwayitanga aba opposition. Nkakasa bulungi mwalaba Mpuuga we yakolera kya alliance kye bayitanga Simai Democratic Alliance mwe yatambulira ng'agenda asisinkana buli mukulembeze yenna eyali amanyikiddwa nga opposition okujjako waffe okawa atajja buli ka office yakayingira obw'abalukyamuzi obw'abano Simanyi basimbwa bani bonna yabayitamu. Ogwo nno mulimu gwamuweebwa Museveni ng'ayitiramu Anita Amongo nga Mpuuga alina okusinkana bonna abadde bakolanga aba opposition bulijjo nga Museveni abeetaaga alina okwogera nabo babeeko bye bakkaanyaako n'endagaano gye bakola butya bwe bagenda okuyambagana bo abeeta aba opposition awamu ne Museveni balabe nga basobola okulwanyisa n'okufugugaza n'okukakanya NUP. Wulira ebyali mu ndagaano. Museveni asisinkana abasajja abo n'abakazi abagamba bannange mwenna ekigenda mu maaso mukiraba. NUP eyongedde okubeera ey'amaanyi okusensera eggwanga lyonna n'abantu ogikkiririzaamu. Naye kino tebali mu kulwanyisa nze nzekka wabula nammwe abadde bakolagana nange n'abasuubiza nti singa bafuna omukisa ogunzija mu buyinza nkakasa bulungi nnyo nti nammwe temugenda sigala nga bwe mubadde. N'abagamba olaba abasajja bano babeegobako nga bakyanoonya buwagizi nga tebanafuna buyinza naye mukubemu akafaananyi singa bakwata obuyinza kyekigenda obbatuukako Uganda egenda bafundirira. N'abagamba kati tewali kyakkola ekyokukola kiri kimu nti tulina gatta ttiimu amaanyi gaffe gonna wamu tulwanire wamu okulwanyisa NUP. Abigamba Bampuuga Bassemujunganda ba Elias Lukwago bano Simanyi bano ba Abedi Bwanika bonna nga batudde nga bu office bawe n'obubiina bina bwe mumumanyi ababuulira ebigambo ebyo. Muwe bakkanyako mu ndagaano abagamba tebamusimbako bamukakasa nti bagenda musimbako president yenna okuva mu bibiina byabwe. Yesu akyolaba nti ebibiina byabwe tebirese president wadde n'ogu alese azenga president ye Mau nga bw'oyinza okugamba nti omwami omukyala yeesimbye ku bbaawe balabe ani anatwala obuyinza bw'amaka olwedde ng'ate ono omukyala oli ye mwami kati ye Mau. Ne bagamba ate netujja kuleka leesi kubeera wakati wa Museveni na Bobi Wine fekka ne baleeta obusajja nga Muhammad Nsereko obutamanyikiddwa nga bakamanyi mu constitution gikakiikirira. Ne baleeta ebisajja nga bimunyagwa nga bakimanyi Kawempe na Mulago tewali walaji bakimanyi just kujjuza about paper kugifuula busy. Ne baleeta bano bannakato n'abalala nga Bampuuga bonna babalise bwe mwali musubira nti be bajja Museveni yabagaana okwesimbawo n'abagamba mulina abawagizi abayinza okubawagira abatono abo be mulina bwe muba temwesimbyewo bajja kuwagira nze n'olwekyo butakendeeza kubuwagizi bwange okunnyongerako ku buwagizi bwennyina mulina buteesimbawo kuba president. Ne bakikkiriza nabo ne bamuwa okwakuliza obwabwe bamugamba okay naffe twagala otukakase nti mu butasimbawo kuba president ebifo bye tugenda okwesimbako naye twesimbye tukakase ng'okozesa amaanyi go n'obuyinza bwo nga president tulina okuwangula ebifo ebyo. N'abagamba ekyo mbakakasa nja kikola. Byonna bye mulabikolebwa essaawa eno biri mu ndagaano. Waiso okwesimbawo ennakawanga gwe yeesimbyeko
ali mu kagulupu kaba abasinkana Museveni waisha baba ino mujja wale mekwewandiisa aberenga isewo an opposite era njagala okulabula mwenna aba NUP abagala kadi okwesima kuba MP ng'ekifo kye weesimbye ovuganya na Mpuuga ovuganya na Ssemujunganda ovuganya na Mukaaku ovuganya ne Mabike ovuganya ne Kasibante ovuganya ne bonanga bamanyabo ovuganya ne Lukwago lindi ebintu bino wamanga eizo kukwata notewandiisa boba wewandiisiza bayino kubba akalulu mugenda kulaba ebyewuunyisa nga poliisi eri bize mu kuyamba bemuyita opposition okubba akalulu bulijjo poliisi abadde ekola nga ebbira NRM mugenda kulaba kuba poliisi nga babbira Lukwago akalulu mugenda kulaba abapoliisi nga babbira Ssemujunganda akalulu mugenda kulaba abapoliisi nga babbira Mpuuga akalulu kubanga ekyo kiri mu ndagaano Museveni yabakakasa balina okuwangula ebifo bye beesimbyewo kyovola n'emirambo gyonna gyali gyafa bagizuukiza Bakasibante Moses bano ba Michael Mabike simanyi ba Mukaaku wakina simanyi baani oyinza n'okulaba kana akasajja kakomyewo kana akoogera oludica nolokaze keesimbye okuba MP kubanga ezo zonna maiti bazizuukiziza zikomewo ebyo byali mu ndagaano eyakolebwa kati ebituuka ku bawagizi baffe n'ebituuka ku bakulembeze baffe n'abo abafunye zikaadi biteeketeeke biri mu ndagaano eyakolebwa n'olwekyo njagala eno information etuuke kuli Munnayuganda yenna nti luno olutalo luli wakati wa Museveni n'abakozi be mwayitanga ab'opposition awamu naffe Bannayuganda baagala enkyukakyuka tolimbibwa Ssemujunganda nti wankyukakyuka tebageza tebakulimba tolimbibwa omuntu yenna aze independent nti wankyukakyuka tebakulya ssente tolimbibwa omuntu yenna ayise mu kibiina kyonna nga si NUP wankyukakyuka tebakulya ssente tebakulya ekinusu awo bonna bali ku ndagaano ya mwami Museveni gye yabakozesezza nga Mpuuga gwe yakozesa okubakuŋŋaanya bonna batwala mu meeting eyo gye bakolera endagaano eyo gano nze nga linanzekka just gwe gatambuze butambuza bwatuke kuli Munnayuganda basebo ne bannyabo waliwo endagaano eyakolebwa wakati wa mwami Museveni n'abakulembeze bammwe bwe mwayitanga aba opposition eno breaking news nsaba buli Munnayuganda yenna emutuukeko gano masu nze nga linanzekka nga sinabakuwa biki ebyali mu ndagaano nkusaba okakasa nti vidiyo eno ogitambuzizza ng'etuuse kuli Munnayuganda yenna giteeke mu WhatsApp group za family yo teeke mu WhatsApp group za katale gy'okolera teeka mu WhatsApp group za community muwangalira okakasa nti atali ku TikTok at least ajja gifuna ku WhatsApp gikyuso gijje mu video gise mu audio okakasa nti ne jjajja wa jjajjaawo ali wansi mu kyali wasemba asobola okuyiza audio eno nafuna message eno baganda bange byomuna bye mulaba bikolebwa essaawa eno ebigenda mu maaso nkakasa bulungi nti buli omu abiraba atabiraba at least obiwulira omuli okuwambibwa